Ekibiina kya NUP kibaddewo bulungi nga kitambuza bulungi nnyo kampeyini zaakyo nga buli kimu kigenda maaso, naye ebya iPod bwe byayingiddeemu, ebya ssente za iPod bwe byayingiddeemu, munnange nno ekibiina tekikyasigadde nga bwe kiri oba bwe kyandibadde. Byonna kambikuwe ate obeere nga obyewulirirako. Nafubwa NUP ensonga za iPod zongedde okulaga wikinensi yaabwe nti wikinensi ya NUP nange mwenva sente. Omanyi saga za iPod zino okuva we zaatandika ndowooza ennaku nga nnyo emabega. NUP ng'ewandiise ng'esaba okuyingira automatically, ng'esaba okuyingira officially. Ziraze nti nno NUP we kituuka ku ssente enafuwanga yo. Kino batono nnyo abayinza okwagala okukiwulira naye kituufu. Ate era ensonga za iPod zino zongedde okulaga ensonga lwaki Mwami Museveni yasportinga Mao mu DP n'amugjayo n'amuleeta n'amuwa n'ekifo bukwikire ekya Minister wa Justice and Constitutional Affairs. Kubanga Mao ye yatandikawo ekintu kino ekyokwamendinga mu tteeka erya Political Parties and Organizations Act. Kubanga luli ebibiina byalinga bifuna ssente naye nga tebyetaba mu nkiiko ba mu ntuula eza iPod. Kubanga by law kyali kiriwo nti oba olina ababaka mu parliament automatically obeera mu iPod of which ofuna ssente. Kati Mao nga Minister wa Justice n'afuna ekirowoozo ndooza n'akiguza Mwami Museveni namugamba nedda NUP kyesinga okutya etya nnyo okutuula naawe mbumuteesa kubanga ezeeki eraga image mu bantu baayo mbu yo tesobola kuteesa naawe. Kati kye tuba tukola kyokka ate ssente bazaagala kubanga emyaka gyonna babadde nga bazifuna by law. Kati tukyuseemu katono tukole amendment mu tteeka eryo tugambe nti omuntu okufuna ssente of course kyali kyakweyagaliza nakwagala kulabisa. Actually ku luno NUP baagirabisizza. Manye NUP nnungi mu kulabisa naye ku luno baagirabisizza nga Nobert Mao yakikuliddemu naga tulongooseemu ndooza ng'abiiramu President Museveni tubagaane okufuna ssente ezo ate tukimanyi nti no financial support yaabwe oba weakness yaabwe eri nnyo ku ssente bwe balaba ssente baggwamu. Kati Mao n'aleeta of course NRM ng'eyina numerical strength mu parliament kwegamba be balina ababaka abasinga obungi nga kiba kirina okuyita. Now NUP yasooka ne yeesisikiriza olwamaliriza nekkiriza nti akasente tukeetaaga tukkiriza okutuula ne Mwami Museveni. Now ekisooka eggulo NUP yawandiise ebbaluwa ng'eroopa Mao ne Electoral Commission SG Rubongoya yatutte omusango mu High Court ng'aloopa Electoral Commission ne Mao nga bagamba mbu bavayoleting etteeka erya Political Parties and Organizations erikadde kubanga onagamba mbu lineppya terinaba kutuuka kukola. Okitegere eppya lino lye baayisa mbu olina kusooka kusayininga MOU mbu olina okutuula mu nkiiko tulene Mwami Museveni ne muteesa n'olwokufuna ssente mbu terinaba kutuuka kukola kikola. Kati bagamba nti Mao ateekeddwa okubawa ssente ziri ez'emabega ez'etteeka ekkadde kubanga jjukira Electoral Commission y'omu kwewozaako ne iPod agikulira yagambye nti NUP ekyalina emitendera minene egy'okuyitamu okuwandiika okulaba ng'efuna ssente ezo kubanga ffe ssente ezaabaddewo yazizira ffe ne tuzeegabira. Kati ate zeegamba mumpe kiringa ng'omwana wanaazira emmere naga sijja girya kati mwabaliwo ne mugyegabira. Kati agenda okulaba ng'enjala emutta n'alyoka akuba yuttaani n'ajja n'agamba nange mumpe emmere. Kati bano bamugamba nti ssente ffe twazeegabira kuba gwe wazizira kubanga ku luno etteeka ligamba okuzifuna oteekeddwa okusayininga MOU n'okkiriza okubeera ng'ogenda kwetabanga mu ntuula oba mu meetings oba mu nteeseganya ez'ebibiina ebiina abakiise mu parliament. Kiri voluntary bw'ogaana tebakuyinaako buzibu era kyovulaba Joel Ssennyonyi omwogezi wa NUP ne SG kye babadde bagamba mbu tukirimu bayiro bateekeddwa okutuwa baakitukase si kituufu. NUP okubeera mu iPod ekyo kituufu naye okufuna ssente si kikake kiri voluntary era kyovulaba we baagaana in the first place okusayininga ssente tebaababala biri ebibiina ebirala ne bizeegabira ebibiina 6 ndowooza NRM, FDC, DP, PPP, GMA ne UPCS ebibiina 6. Kati atwala iPod agamba nti waasigalawo 1.1 billion kyokka ate nayo tebayinza kugiwa NUP. Kati kitegeeza NUP byeyingira biina kuba bya mwaka gujja. Jjukira ssente ze beegabanyiza ku luno zibadde 23 billion. Kati etteeka lyayise ne bazongerako. Bino byonna baabikoze Mao Electoral Commission ne aba iPod nga babikola okwagala okusikiriza nga onagamba okivuddemu tutaddewo etteeka inasooka teesa naffe kyokka ne ssente tuzongedde almost by a half zabadde 23 kati ziri
35 billion zebagenda okwegabira omwaka oguddako kati ne bakimanya nti NUP ino okufuna wakati wa billion 5 n'omukaaga buli mwaka ne bagamba katutekewe etteeka eryo gwe bagaana tebagenda kujja jukira NUP yali yamala dda okuloopa mu constitutional court ng'ewakanya etteeka lino amendment eno Mao gye yaleeta egamba nti ebibiina okufuna ssente ezo biteekeddwa okusooka okutuula mu nteeseganya ne biwandika MOU ng'agamba ekyo si kituufu mu tteeka ettuufu ebibiina bibanga biri mu iPod ssente bizifune kati ng'oli agamba lwaki mufuna ssente ng'ate we muvumirira iPod kubanga aba NUP bennyini babadde nga bavaayo ne FDC bwe yasooka nga bagamba mbu iPod malya ga nsimbi era bali mu kulya ssente za mwe wa musolo bali mu kubba ssente za mwe wa musolo bazeegabira mbu tebalina mulamwa guli awo kati bagamba nga bwe mwazivumirira kati lwaki essawa ya kaakati muzze nga muzaagala muyina emitendera ndooza giringa mukaaga gye balina okuyitamu balina okusooka okusaba nga wona pleadinga please mutuyambe tujje ekyokubiri banaye mutukkirize tuyingire tusayininge MOU tukkirize okutuulanga nammwe tuteesenga nammwe naffe mutuwe ku ssente kati ssente ze baasooka okuzira ejjo bagenze mu kkooti NUP yagenze mu kkooti ne European Electoral Commission muluddewo okutuwa ssente zaffe muzituwe etteeka litugamba mulina okutuwa ssente zaffe kati balinga bagamba ssente luli mwalinga muzifuna naye nga muzifunira mabega wa kateni ng'abantu bamwe mubagamba temuli mu iPod temutesa na Museveni kyokka nga ssente muzijjayo kati kiri mu lujja mugamba temuva mu famire y'abasezi kituufu kati tugamba ku luno okubeera wa famire yaffe okufuna ku mugabo gwa famire yaffe ng'abasezi bulijjo boovuma tulina okutuula mu lujja nga buli muntu alaba ne tulyoka tugabana omulambo gwe twafunye ejjo kati awe wali obuzibu NUP eri mu kkooti kyokka ate ssente ezaagala Europe egamba baluddewo okubawa ssente babawe ssente abagaba ssente bagamba mwali mwazizira ffe ne tuzeegabanya tewali ssente mpozi nga mufuna mwaka gujja kyokka ate we balindako okusayininga MOU bayinza n'otutuuka mu gujja era ne babagamba kati era mulindeko mu gujja kyokka ate ssente bazeetaaga kati bino byonna bigenza okwetooloola nga Mao bimuwa amaanyi eri mwami Museveni kubanga kino Mao ye yakibala naga gwe bandekere nze ngenda be exposinga mu bantu baabwe mbalage nti bo bali money minded bw'ensonga nga bw'ogiwulidde oyinza kujoogerako ki bibyange ojja ntambye Ssemuto mbaawo kusakira gonna ge nkusakidde wano na wali ne nkuleetera naawe n'omanya biki ate ebifa mu ggwanga nkusaba likinga vidiyo eno ugendeko mu comment section ate oyogereko nange saako n'okusubscribinga singa ate obanga oli mupya